Ya Kadama TV tulina Kadama ono ayagala okubeera nga atunnyonnyola emboozi gy'ayitamu naye nga mu bumpimpi temukkiriza kubeera nga boosi wo omubanja n'ayongerako omwezi omulala n'alemwa okkusasula emyezi gino bwe gyegenda okubeera nga gyeyongera okubeera obungi manya boosi ono tajja kkusasula kuba bw'aba alemereddwa okkusasula omwezi ogusooka ogwokubiri golooza emyezi 7 z'agenda okusasula kuba ssente zijja kubeera nnyingi agenda kutandika okubeera ng'aleeta buli excuse yonna okubeera ng'akulemesa okubeera ng'akuwa ssente ezo zibeera nnyingi nnyo katuwulire Kadaama ayita oba eyayita mu mbeera ng'eno. Wasize otya mwami Kadaama TV? Biri wasize bulungi. Angambye emesegi yasoose teyawulikise. Wabula ndowooza kanziremu okunnyonnyola ebibuuto byonna kubanga wano mbadde nga mesegi nga nazidireetinze wano ewange nadde naziggyeemu. Essimu gidde ne nzisiimuula kati kanziremu mukubuulire. Kaakati mwami Kadaama TV olaba najja wano contract yange yaggwako ng'ennaku z'omwezi 31 ogwokusatu guno omwaka contract yange neggwako naye contract yange yali nga tennaba kuggwako nagamba abantu bano nga nkyabuze emyezi 6 ne mbagamba contract yange bweggwako njagala kugenda kati nabo bennyini waliwo wano omukyala n'ambuuza yasooka n'ambuuza bw'omalako noddamu n'osayininga ne mugamba njagala kugenda njagala kusobola kugenda kulaba ku baana bange naye ng'olwo ekyankozesa ebyo byonna bagamba nti njagala kugenda ensasula yaabwe nagirabirawo mu kutandika nga si byangu ssente ng'okola omwezi ne kugwako naye ng'omala kwegayirira ne bakuwa okukuwa ssente nga lutalo kumala kubeegayirira naye ndaba nga sijja kusobola ne ŋŋamba bano kambagambe ng'obudde bukyali basobole okunoonya omukozi ng'obudde bukola ki bukyali ne mbagamba nti sigenda kwongerayo contract yange bweggwako nga ŋŋenda ko boye kale contract yange yaggwako nga 31 ogwokusatu yali eneetera okuggwako ne baŋŋamba nti sooke mbafumbireko ekisiibo ne baŋŋamba sooka otufumbireko ekisiibo oluggwako ng'ogenda konze kale nentandika ekisiibo ne kituuka ekisiibo kyagenda okutuuka nga mbabanja emyezi 3 January, February ne March naye ng'obabanja mwami Kadaama obanja n'okoowa n'owulira kwegamba ng'ofa naye ng'ozuukuka buli kimu kyonna ng'okibakoledde ekyayo mubateereddewo buli kimu kyonna ng'okibakoledde naye gwe n'otuuka omwezi okuggwako n'obabanja contract yagenda okuggwako nga mbabanja emyezi 3 January, February, March naye nga najjanga mbabanja emyezi naye nga bakuwaako gumu bwe batyo kakati contract neggwako ne mbagamba ssente zange ne batandika okwebuzaabuza nagenda okulaba nga batandise okwebuzaabuza beefula bu ssente tebazimanyi naye nga jjuka kino ekitabo kyensayiningamu kya myaka 2 era wali kiba kyeraga munnaye nga tutandika ekisiibo olwatandika ng'omwezi ogwokuna guggwako si gwe twatandikiramu ekisiibo nga guggwako olubangamba mbu ekisiibo bagenda kumpa 1000 ng'omwezi ogwokuna guggwako omwezi ogwokuna olwaggwako ne tutandika omwezi ogwokutaano ne gutuuka mu nnaku z'omwezi 2 ne mbagamba bannaaye nze nina abaana bange buli mwezi baagala ssente lwaki temunsupa ssente kati n'omwezi ogwokuna gwe kati emyezi giigye ne lwaki temunsasula ne nsooka mbeerako mu kisenge jjukira tuli mu kisiibo olwo omusiraamu olwayazinda okutandika okufumba ebyokusibuluka saavaayo ne mpulira obusungu ne nsooka mbeerako mu kisenge kaakati waliwo wano omukyala omulala omukulu yali taliwo bwe yakomawo n'ababuuza Fatuma aliwa ne bampita n'ambuuza kiki ne mugamba bannaye mbabanja emyezi kati guno ogwokuna nagwo gwaweddeko bamugya emyezi 4 nze nina abaana naye enkeera ne mbakolera temunsasula temukola ki ngamba kale Fatuma tugenda kukuwa biki nagenda okulaba nga bampadde nusu 10 niŋŋamba kaakati ate bano ne baleka bangamba busooka okwateko guno ogwokuna giri 3 gy'obanja emabega tujja zikuwa nazo sooka okwateko guno niŋŋamba naye bano abantu kati mugamba mutya temusasulidde omwezi ogw'omu maaso ate nga mabega temumuwadde ssente ze naye nsirika ne tukola ekisiibo ne tuyingira omwezi ogwokutaano
bwe twayingira omwezi ogwokutaano ekisiibo ne tuyingira omwezi ogwokutaano nenkola ekisiibo netukola ekisiibo nekiggwako jjukira yidi yaliwo nga 13 ogwokutaano netukola yidi neetuuka yidi olwatuuka neggwa bwe yaggwa nembagamba bane njagala kugenda nebagamba kale inshallah mwami kadama TV omwezi neguggwako ogwokutaano omukazi nampita kolo yansasula kyesirabangako mu bwangu nnyo yampa ennaku z'omwezi 3 nampita nampa nusu 1,000 ne mugamba sente zange ziri ez'emabega ziriwa emyezi emirala 3 giriwo kati ndowooza okumpa zino nusu 1,000 nga ayagala kunsikiriza nyongere mbakolere kuba abakozi tebalabika essaawa eno Mr. Kadama TV nange wala zaavaako nesa olwo waliwo omwami n'omukyala wano abakulu kubanga ono omukyala yampasa teye muka mwana waabwe baali tebaliiwo nenvaako waya nembeera mu kisenge muno wiiki nnamba nga sikyakola nga sikola nembeera mu kisenge wiiki nnamba nembagamba mumpe ssente zange ekyokubiri nabagamba njagala kugenda waffe lwaki temuntika ne ŋŋenda eka kontrakiti yange yaggwako lwaki munnemera kontrakiti yaggwako dda nembagamba ne munsaba mbafumbire sibe ekisibo nenkifumba nekiggwe nakakati essaawa yakakati munnemedde ekisooka ne mulwadde wa pressure ennuma yankwatira eno bukya pressure yakwata sifunanga ku ddagala ensanyalala guno omukono gwa lefuti kyokka baganja okuntu okuddayo eka kakati bwe twamala ng'olumaze okulemera muno mu kisenge ennaku nga zeetoolodde ne tugenda ku offisi ne bakwata ekitabo kyensayiningamu ne tugenda ku offisi olwo sente ez'ogwokuna bwe baazimpa twali tugenda mu banka okuzisindika ne tugenda tuzisindika kati ne bagamba banka ne bafulumiza banka statement bakola funa banka statement kati kolo nempulira nga boza tugende ku office tugende ku makitabu ate nagenda okulanga emmotoka bagiweta bagizza waka kati bwe namala muno ebbanga mu kisenge netumala netugenda ku office twaliyo nga 6 guno omwezi guno ogw'omukaaga bwe twatuuka ku office ne baleeta banka statement ne baleeta n'ekitabo kyensayininga okumanyaga Mwami Kadama TV bano abantu bazibu ekitabo kyensayiningamu kya myaka 2 n'omwana omuto asobola okukiraba nti ddala omukozi kyayogera kituufu abanje naye bano abantu olw'okuba nti nno bayaaye ne tutuuka ku office omusajja n'ababalira omusajja ne bambuuza kiki ne mbagamba bano baaganye okunsasula kontrakiti yange yaggwako ne basaba mbakola ekisiibo kyaggwako baganye okuntu okuddayo eka ng'omusajja akwata kitabo ng'atandika kubala ng'omusajja bagamba omukozi ababanja kituufu emyezi gigi 3 mumanyi ne mulesa baka statement yine eraga ekitabo kino kiraga Mwami Kadama TV nga abasajja beekaza nga bano abantu nga beekaza nga bagamba tumanyi tumanyiko omwezi gumu ng'omusajja bagamba tekisoboka bwebamala nga bagamba kale tumanyiko 2 gigi ebijje tumanyiko ng'omusajja bagamba naye omukozi ababanja kati omusajja n'abagamba mumanyiko emyezi 2 gye mukkiriza nti ye ng'omusajja ngamba omanyi bano abantu bazibu bazina n'okukola ekikyamu nangamba manyi kye tubatukola anti bakkirizaako emyezi 2 kakati nze mbagambe bakwate emyezi gye 2 bagikuwe bakusasule ne air ticket oddeyo eka konze kale naye nga office okumanya Mwami Kadama TV office zeno si nnyangu nzibu nnyo waliwo wali namba gye nnina nga ali ku office namuna Uganda eri ku WhatsApp namusindikira audio nensooka munyonyola obuzibu bwe nnina yagaana okunziramu yandika ku blue tick kwe yandika ku blue tick Mwami Kadama TV nitamanyi tukomawo ewaka omusajja n'abagamba musasuliyo omukozi eya tiketi mumukebeze ne COVID-19 ne tukomawo omukazi yajja mu mmotoka ng'ayomba omukazi yajja ayomba Mwami Kadama TV yajja ayomba saamunyaga wadde ekigambo ne tutuuka ne tuyingira wano omusajja n'angamba kati gwe ky'oba okola bw'otuuka kola balonye sente za air ticket bakususulie air ticket bakuwe ne sente z'oddeeka konze kale bwe natuuka netandika okukola naye ngera Mr. Kadama TV nga omanyi tosobola kuddamu kubeera n'amaanyi sente zo oba banja ezimu bazeegaanye kyokka sitiiri osigala okola tumanyi oba nezino oba guno omwezi nagwe gunaggwako banaagukuwa kugamba okola ogatta ku mabanja nembeerawo nempulira obusungu naye Mwami Kadama TV okumanya nga bano abantu bajooga jjukira kati tebakyalina mukozi abakozi tebakyalabika eno ku maofiisi abakozi babaseera okufa batandikira noza mu bukadde 2 okudda waggulu gw'oteesasulidde kujja mu nsi ye ng'ogenze bugenzi wali ku office tebakyalabika babbula bw'obanga Mukama akuwadde kyasiba bbeeyi
nga bw'okiwulira. Naye Mwami Kadama TV okuba twava ku ofiisi ng'ennaku z'omwezi 6 enkeera omwami gwe twali naye n'akomawo wano ne bampita awo ne baŋŋamba ogenda ku Sande. Konze kale ndowooza oba baali bannoonyaamu kubagamba nti obanga balowooza nti ngenda bagamba nti sikyagenze sikitegeera ne baŋŋamba ogenda ku Sande. Konze kale nange ne neetegeka ne mpaakinga ebyange manyi ku Sande ngenda kugenda. Mwami Kadama TV nagenda okulaba wiiki ng'etambula siraba ku air ticket. Wiiki etambula siraba ku air ticket. Nagenda okulaba olunaku lutuuse nga lwa 6 baŋŋamba nti ogenda ku Sande. Kyenava mbabuuza ne bagamba baŋŋambye ku Sande ngenda. Naye nga tulina kugenda ku covid test nti tujja kugenda. Ng'era bwe wamanyi nga beebuzaabuza. Kati enkeera nga ngamba kale kasaba ngamba nja genda ku Sande saa 11. Sande ng'olunaku lukya. Mwami Kadama TV ng'abantu beenyeenya. Kubanga nalowooza ngamba baŋŋambye nti nja genda 10 naye okirabika lwoza tujja genda wano emisala bankebeze covid. Nagenda okulaba nga tebeenyeenya nnyabo ng'olunaku luggwako. Bwe lugwako bwayita ennaku nga 2 nga nsooka mbasiriikirira kubanga engeri gye nnina pressure bwe mpulira ate nnyo obusungu mpulira nga ate mpulira bubi. Olwagira nga mbuuza omukyala wano nga mugamba ngamba ngenda ku Sande nga saagenze. Ne mbagamba nze ndi mulwadde wa pressure. Pressure yankwata sirina ddagala. Nina abaana bange. Ngalyoka ngamba ennyonyi tezitambula nga mugamba naye nnyabo. Nze olowooza mpita mu ssiru abaana tebatambula ne baddayo eka nga lwaki ennyonyi tezitambula. Bafuutuka ngamba mbu air ticket ya bbeeyi ya bukadde 2. Kugamba Mwami Kadama TV nendaba nga kano kamanyiiro kennyini. Kamanyiiro. At least omuntu mwagala ababeerera bwe naye temusobodde at least n'omulimbalimako nti oba omukozi no kale katumulimberimbeko katukwate zino sente zituzimuwa oba oli awo tunajja tumubeesabeesezaawo. Sente temuzimpadde, eya tiketi temugimpadde, kyokka sitiri osigala mbakolera kumpi nyongera bbanja ku bbanja. Okiwulira? Kubanga bakimanyi tewali bakozi. Tebaba gye bagenda kujja mukozi. Kontrakiti yange yaggwako omuntu etteeka liraga kontrakiti y'omuntu bweggwa kubona omukazi namugamba ne mugamba mukimanyi bwe muba musayininga kontrakiti ze tujja obbakolera. Nti omukozi kontrakiti ye oluggwako mutikadde yekala bwe muba temusobodde kuddamu kuteeseganya. Mwami Kadama TV ndi wano eno mbadde nga nkola okuba twava ku ofiisi naye nga nkola n'obusungu kugamba ng'okola n'obulyango ojjula ate ne mpulira nga nfa nga mpulira nga pressure yagala okulinnya kugamba ne mbeera awo. Naye kaakati ennaku ndoza ziringa 3-4 nagenza okulya Mwami Kadama TV ennaku ziringa 3-4 emabega nagenza okulya nga njagala kwabika obusungu nga bunnuma. Sente zange tebazimpadde era tiketi baganya oginsasulira kyokka baagala mbeerewo nkole. Baagala obeera tebateesezza naawe naye baagala babeere nga bakulimbiralimbira awo babeere nga bakulimbiralimbirawo ng'omusiru. Kaakati ennaku zino nange nawummuza ebyokukola nazzeemu ne mbiwummuza wansi ne mbagamba omukono gunnuma pressure ennuma ne nkwata n'ekigoye ne ngusibamu sigenda kulimba. Omanyi nga basiba omuntu wamenye essende bamusima ekigoye ne kijja nkikwate n'omulamu ne kikwata ne ku mukono bwe nakoze. Kubanga okumanya nga bano abantu tebaswala bwe twali ku ofiisi ne bagamba omusajja takyakola nakola abeera mu kisenge. Omusajja n'angamba bagambye tokola ne mugamba yes tebakulimbi ne mugamba gwe obeera ggwe oba banja kontrakiti yaggwako ne bakusaba obafumire essimu n'ekifumba ne kiggwa ate ne bagaana okusasula ate baganye n'okuwa air ticket. Obeera gw'oddamu amaanyi agakola omusajja gwe kungamba nti kati kola. Kati kye nakoze nange ne mbalaga nti kati ndi mulwadde. Kiwulira Mwami Kadama TV ne nkwata ekigoye ne nkisiba mu mukono kati ennaku zino zonna sikyakola. Olwo omukazi waliwo wano mukama naabwe asiimuula n'akola ate nengera bw'omanya toweza basobola okwekolera akolako kyenkana kye. Wasiimudde oyinza nti mwana wa myaka 5 yasiimuddewo. Bw'ayoza ebintu oyinza nti mwana wa myaka 5 yabyozezza. Bw'ola buli kimu okugamba kuba lwe nagamba nti ndi muddo mukono ne ngusibamu ekiwuzi. Buli kimu kyakyuka. Ennyumba bw'olaba bw'etunula si eri gye nalongoosanga ne bagiraba nga emasamasa. Buli kimu kiri waakyo. Naye nga Mwami Kadama TV bano abantu bajooga. Kale bajooga naye nga tine ofiisi zaffe bannange nze simanyi Mwami Kadama TV nti oba nze ndidda mu kiyumba nekyawumala nziramu n'enkola. Kubanga bano abantu ba ofiisi okuleeta omuntu okuleeta abaana baba tebaagala kuddamu kumanya ne bw'omuweereza message otya aba teyagala kuddamu kumanya.
yaba bakasaba banga bakweta kiba kyaggwe oba ofunye obuzibu oba tobufunye ebisigadde gw'omanyi kyokka nga baba baagala abaana bali balanga okufa tutwala abantu ebweru tukola ki naye omwana otuuka olunaku nozi oba tebakyayagala kumanya wadde n'olunaku n'olumu bwe luti nasindikira omusajja odiyo naye teyaddamu gendeka ku bulutiiki kale mwami kadama tv awo bwentyo bwendi kubanga nejjo nabawulidde wano ng'era beeyogeza nga bagamba ku office teri bakozi mafi shagala makitabo teri bakozi mukiwulire kyokka gwe mulina gwe mwagala abeere wagire nga abakolera ate naye mumunyigiriza muganya muwa ssente ate si omuntu mu ssente ze kale ate si oba oli awayinza okuddamu amannya agakolera kiwulira naye baagala gwe eno bwokola eno obabanja kwegamba babeere awo eri bwe badde eri bwe baseka mwamukadama ti owulira bikutama naye nze mukama nsaasire natamiddwa simanyi nti nze oba lidda mu kyumba ky'omuwalabu nenkola simanyi